Kale amachia amalungi agaleretsa Tuesday nga batwagambye lunaku lwa kuwumula mu ggwanga lyonna ggwanga lyattu Uganda babale tulaba we balire ddala nze Ibrahim Ali ensonga semasonga lunaku olwaleero lunaku lw'abakozi era ndine munnamateeka pleader wammwe Farida Chomhanji okuva mu Human Rights Center Uganda batula naggulu awo bebanaffe bana balafubanira oba abatakabanizi b'eddembe lyaffe ery'obwebange gyovuddeko omwaka ogwedde 2017 twayogerako ku ddembe ly'abakozi balina kubeera batya bandeeyisiza batya balina kuzisibwa batya kirungi nnyo nti olwaleero kituukiridde nga tuli naye era twagala kulaba bannayuganda abakozi basanyufu waliwo ensonga z'abacuba zikutte wansi ne waggulu zifuuse namulanda ng'ambere gambo ez'abacuba kwossa abakozi okubanga emirimu okugunoonya gwappekwa bwagufuna baabuwe akolera mu mbeera enzibuzibu contract oba asayininze batagisayinize ekikulu ye kasita bamugamba tuulaawo yembeera eriwo juzi twalaba naffe abalwanizi b'abakozi nga bagamba nti kati ebitundu 7 ku buli 100 bakola emirimu ng'abamu tebagyagala abalala bakola lwannaakola ntya abalala waali naaga waayi ate munne mukama wange bw'anangoba naye nga taliiwo mu mateeka hajati salaamu alaikum Walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyiza okukulaba. Nze nsinze ssebo. Obulamu buli butya? Weeyagala ssebo alhamdulillah. Amakubo kati weeyagala w'oyita naku lwa kuwummula. Ne bannayuganda tebakyawummula nnyo kiri awo. Public holidays ze nnyingi kiki? Tebakyawummula nnyo era olabusanga bakola busy. Kisinziira. Omanyi kati naffe abatula mu ofiisi. Bagamba tosobola kulinda musaala gwokka. Oyiriba tukuyita kuyiriba oyiriba yoko wonfuna kwakanaku osoka kuddukamu olyoka okole ku birala embeera bwetyo bweri ate bwetutyo bwe tutambula kwegamba tulina kuyitiramu eyo mbeera bwetutyo bwe tuli ye Uganda yaffe tetulina kyakukola nsaba uze kuba tulaba oluvannyuma ate tweyongere yajati abatulaba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullah. Mwebale kulondako Salam TV, mwebale kuwagira Salam TV, mwebale kwagala kweyagala kubanga okwagala okumanya eddembe lyammwe. Kwagala kwongera kweyagala na kweyagaliza. Nobanga buli ekijja sooka n'ogamba kye kirungi jagala mbere nga ndi smart nze jagala ekirungi kino kweyagaliza kubanga okumanya eddembe lyo kwe kusinga okweyagaliza amina ebiseera enkuba ogiraba etonya eyise etya bannayuganda bannakampala ebayisa bubi mayumba olabiraawo ng'entebe ezze kuliko amannyo bagaani olabiraawo nga kino kiyingira kati baleka baguddewo emmanju emiryango gayingire emmanju gayiike eyo mbeera tugiseka naye si nnungi kubanga juzi twatuuka ku ofisa wanga nga 3 mu kifo kya saawa 2:00 amakubo gonna nga geesibye fe abava sayidi z'ebweyogerere kati kwegamba ate ripooti zonna obadde oziraba ku mawulire embeera si nnungi enguudo amayumba abantu ate babyogeranga ebyokusaaga ojjukira nga tukyasoma bagamba climate change ng'oyinza okulowooza oba climate change biriwa ng'olabira ddala ng'oli agamba babijja ddi babiriwa bagamba musimbe emiti bagamba mukolewo emiti naye nga twesulirayo gwa naggamba kwegamba ate kati olaba kize kiri wano in front of us ate kibi nnyo amataba ge tubadde tulabira e Bulaaya kati gali wano mu Uganda nolabanga enju ebulira muki enju ebulira mu mazzi ekanyanya wano ku byennyanja awo enju tugiyitako nga naye seba abantu nabo balina emputtu enkuba etonnya ajja toli n'alemera mu mazzi naye olowooza aba alina ekyokukola oluusi embeera ebeera nga yamukalubirira dda mbeera yeegaana
ate waliwo bensasina naddala abo abakiraba nti enkuba bw'eneetonya amazzi gajja kujja naye n'atagenda akiraba n'amanya nti gajja naye talina waalaga talina. Amiina. Lunaku lwakuwummula olwaleero lunaku lw'abakozi eggwanga Uganda. Lunaku lw'abakozi luno bw'oba otunuddemu ggwe nga ggwe mu ndowooza eyiyo tusaanye tulukuze tuli bulungi lunaku lwaffe lwaffe bakozi esebo. Olunaku lwateebwawo lwa nsonga nnyingi kwejjukanya nti ffe abakozi embeera yaffe eri etya. wekubamu ttooki. Kwekubamu ttooki. Bwe babawo ebitambudde obulungi tujaguze, bwe babawo ebitambudde obubi tubitunulemu nga bwe birina okukolebwako. Ate n'okubeera nga ensi yonna olwo olunaku erowooza nti katulowooze ku bakozi n'ebibi n'ebirungi ebitatambudde bulungi. Kwegamba wano ffe kati wane Uganda tetulina bingi nnyo bisanyusa olw'enkola eriwo naye waliwo amawanga nga go gajja kujaguza ebimu naye tujja kulweyambisa naffe nga Uganda okureflectinga okubirowoozaako biki ebyetaagisa okukola. Ate tutuuse mu kiseera nga waliwo ebizibu bingi ebigenda mu maaso ebitakolebwako nga bwe kyandisaanidde. Ate awo we twanditadde essira. Of course obuzibu obumu obusinga nti ebintu tubyogerako nnyo ne tubyogerako nnyo n'ebitakolebwako. Bwe twali tuyingira 2018 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Pulezidenti Museveni kwaliko ne munnaddiini omukulu omu Kityo Luwalira baatugamba nti okwogera tukukendeeze tukole naye ndaba tukyalemedde mu kwogera. Anti kati aboogera be baliwa n'abalina okukola be baliwa. Kubanga kati ensonga ezimu ezibeera ennene of course okutandika okukola kutandika naawe nange action, naye ensonga ennene kati ensonga ng'ez'abakozi ennene ani alina okukola? Ani? Yes. Obuvunaanyizibwa obunene bugwawa? Ani avunaanyizibwa ku kinene? Ebitatambula bulungi ani avunaanyizibwa kubitambuza bulungi oba okubigunjuula bitambule bulungi? Tutuka okuba tuli bamativu ng'abakozi. Ate naddala ku ddembe ly'obuntu ery'obwebange ffenna tulina obuvunaanyizibwa, naye obuvunaanyizibwa obunene buli ne gavumenti gye twawa obuyinza ebeere ng'etambuza emirimu mu maaso kati ebeere ng'etambuza emirimu gy'abakozi mu maaso. Essebo. Bwe tuli bwe tutyo bingi nnyo nnyini ddala. Lwaleero waliwo abakozi abalaajana mbutuufu ennonya y'emirimu. Tugenda kusooka kutunda ku ddembe ly'omukozi munnamateeka, tusooke tulabe eddembe ly'abakozi liriwa, then oluvannyuma ate tutunemukko. Tulina eddembe lyaffe ssemateeka alina waayogererako ku mukozi. Essebo, tulina eddembe. Ekisooka tulina eddembe nga bannayuganda ate ne tweyongerako okuba nga tulina eddembe ng'abakozi. Ssemateeka yaffe wadde sitambudde naye olwaleero erina obuwaayiro, erina akawaayiro 40. Akawaayiro 40. Article 40 eyogera ku ddembe ly'omukozi. Article 40 eri mu chapter 4 eyogera ku ddembe lyonna. Article 40 akawaayiro 40 koogera nti Parliament ya Uganda erina okukola amateeka, erina okuteekawo amateeka agatambuza eddembe ly'abakozi, agalabirira eddembe ly'abakozi. Kulondoola liri bulungi. Ekisooka egateekako, ekirala ebeera nga etunula nti buli kimu abakozi kye beetaaga kirina etteeka erikikwatako. Abakozi beetaaga ki? Beetaaga ensasula ennungi, beetaaga
okukolera abantu awalungi beetaaga ebikozesa ebirungi beetaaga okubeera nga babeera mu mbeera eyeyagaza akawaayiro 40 kogera ku parliament okuteekako amateeka agalabirira ez'embeera zonna buli mbeera yonna omukozi gy'abeeramu erina okubeera ng'eriko etteeka erigitunulamu ate ssemateeka yayogera bw'etyo ate ne parliament n'etakomaawo yateeka mu nkola ssemateeka bye yalagira n'eteeka amateeka ne gayisibwa tulina amateeka 1 2 3 4 tulimu 5 ne bateekako employment act teeka erifuga omukozi akawaayiro yes waliwo etteeka ddamba erifuga okukozesa abantu n'abakozi parliament neteekako labor union act nga kinene amateeka wegali sebo nga ssemateeka bwe yalagira nti parliament eteekeko amateeka agalabirira buli nsonga buli kikwata ku mukozi teekako labor union act eno ekwatagana kubeera nga mubeera mu bibiina olw'okubeera nga by'obwegassi ebyabakozi kubeera nga mu bitambuza tuga tulina kasako kaffe ku mulimu wano tulina ekibiina kyaffe twegattira mu kantu kano bwekati neteekako occupational safety and health act eno eyogera ku safety omuntu okubeera nga ali bulungi engeri gy'okumukuumamu omuwadde insurance mulamu bulungi omuwadde ebikozesa ebikuuma obulamu bwe bwe busooka then ebyokukola bino ng'abobeera mu factory mu chemicals dangerous ebikozesa byetaagisa bano bulijjo abakaaba babeera mu bimuli n'omusanga agamba tebatuwa gloves tukwata mu bikwate tebatuwa bubikka maaso occupational safety and health act nayo era etunulira ezo ensonga gano mateeka amanene ate gateekebwa mu nkola kati mu Uganda getutambulirako ne kubeerako etteeka eddala lye bayita labor disputes mu bracket mulimu arbitration and settlement act singa wabaawo ebitagenze bulungi nga waliwo abemulugunya ensonga zaabwe zikolebwako zitya kati parliament netakoma ku ekyo kubanga amateeka we gabeerawo galina okuteekebwa mu nkola kati wabeerawo ebitongole ebiteekebwawo okuteekagwa amateeka mu nkola kuliko ministry number Ministry of Gender, Labour and Social Development eriawo ku lw'omukozi mu bintu ebimu ebirala byekola kuliko industrial court wadde erinamu ebizibuzibu engeri gyetambuza nayo n'ekyo kitongole bwekiri kutunula mu nsonga z'abakozi kwegamba gavumenti ebikwatagana n'okuteeka mu nkola system structures ebintu by'obandibadde bitambula ne bitunulwamu ensonga ne zigonjoolwa bulungi byonna yabiteekako weebiri singa ofuna obuzibu leero bagamba itira wano ojja kufuna eddagala itira wano ojja kufuna okubeera ng'ekizibu kyoba kikolako bakigonjoola obuzibu obukyaliwo obunene nti bino byonna okuteekebwa mu nkola abantu be bakwasa ebintu bino enkola yaabwe yekyabulamu sinuŋŋamu yekyabulamu n'ebitongole byennyini okubeera nga nkiyite overwhelmed capacity ebizibu okubanga bingi nnyo kitongole nekiba n'ebizibu nga kijjudde ebizibu ekyandibadde kiyamba ate omuntu ekyo kimu naye n'ekirala nga nebye balina okukolako bingi nnyo kubanga ebizibu bingi nnyo bize nga bibeerawo nga tebigonjolwa lwa bizibu okubeera nga bipayiringa nebiwera osanga nga Farida alinayo ekizibu nange ninayo n'abalala ate nga byekuusa kwegamba Uganda ng'eggwanga
webanga eyina ebizibu bingi byekoona ne ku bitongole ebyandibadde bitambuza emirimu obulungi nabe ne byesibiraawo kati ng'ekyokulabirako unemployment nyingi okubeera nga ebbula ly'emirimu lingi kati ekyo nakyo kirina engeri gye kikosaamu entambuza y'emirimu ya bino ebitongole kusanga ng'emirimu mitono abajaagala bangi kwegamba ne wabeerawo nga dynamics awo ebintu ne bibeera nga tebitambula ngawo byandibadde bitambula esebo bwe tuli bwe tutyo tutambula tuli ffenna kwebaza nti webale nnyo ababalira eddala okubeera naffe ndi ne munnamateeka Jati Farida Kyomuhangi okuva mu Human Rights Center Uganda. Nyongera kujjukiza ennaku z'omwezi 4 sabiiti eno leero lumu kitegeeze bula 3 tugenda Nyamitanga Nyamitanga tulabe nga at least tutongoza ekizimbe ekyo bwaguuga twagala kubaako na bintu byaffe bibeerewo nga biwera era bwe tunaabeera nabyo kijja tukolera akasimu nno kasindikeko ensimbi 07 0 5 emirundi 3 ne 0 emirundi 3 Hajati bwe tutunulamu ebitongole mu butuufu onsomedde omukozi ebitongole amateeka nendabanga obuzibu bwe tukyalina buli bumu bannayuganda ffe nga abakola ebyo tubimanyi nti weebiri oba nfa kisiiri ndi mu kampani ne banyigiriza ne nfiiraawo kisiiri ekizibu ekinene ekisinga butamanya abasinga nsuubira abasinga newe baba ab'ebitongole ebinene tebamanyi bayinza okuba amanyiko akatini ennyo amanyiko akatini ate nga tamanya wafuna ekizibu tamanya waddukira kati ate n'asooka afuna ekizibu n'alyoka ayagala okumanya olufuna ekizibu kyemuganda we yagambira abamala kwekoona ne bajjukira okubuuka n'alyoka ate anoonya amanye nga afunye ekizibu so nga kyandibadde asooka okukola kubanga gano amateeka gonna gabeera galaga bulungi emitendera gyonna omukozi ngeri kijayina okuyisibwamu ebyensasula embeera z'okumulimu ebyokuwummula byonna biba birambikibwa bulungi nnyo mu mateeka gano kati oba tobimanyi naye singa obeera obimanyi oba osobola okubeera nga singa wabawo ekintu kyonna osobola okwengejinga employer wo bakukozesa oba human resource n'omugamba naye kino tekitambula bulungi lwa nsonga ate n'etteeka liragira bwe riti omanyi buli bw'olaga omuntu nti kyoyogerako okimanyi engeri gyakwanukulamu ne gyadiringa nawe ebeera ya njawulo tasobola kubuzaabuza abasinga basooka kwekoona nosooka ofuna ekizibu n'olyoka weebuuza abamu baddukira newaffe ne batandika okwebuuza naye kino kyantuuseeko nandibadde ntambuza ntya naye nga kirungi buli omu n'abeera ng'amanya kubanga y'embeera gye tutambulira mu buli lunaku buli kaseera singa oba ng'oli mukozi so bwe tuli bwe tutyo webale nnyo webalire ddala okubeera naffe ebbanga lyonna ddembe ly'omukozi mu ggwanga lyattu Uganda lirinyiriddwa nnyo nyini ddala era tugenda kudda tubirabe waliyo akantu akamukyamudde munnamateeka aka ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke yalagidde abasomesa bonna abasomesa primary badde mbatule ekibuuzo kya P7 tugenda kudda tulabe eddembe ly'abaana abatalirinnyiridde lunaku lw'abakozi tulina okweyagala ffe ng'abakozi bw'oba teweeyagala noonya abantu nga bano bannamateeka babe nga bakuyambako tugenda kudda ze Ibrahim Ali ku lutimbo lw'Emirembe Salamu TV it's a Tuesday tovaawo
Yes, kulika nnyo munaffe mukuumula mu olutimbe kwolirira emirembe. Salam TV program omukeze Ensonga Mu Nsonga. Munamateeka mwali mu studios Farida Chomuhanji. Lunaku lwa kuwummula leero offices tebazigudde. Nesimanyi baba obeera ne kitongole nga kikyo oba olina faamu yo nga bw'onalaba Malenda ne Company Advocates era toggulawo public holiday oli wadde dembe ly'okuggulawo. Kale bwe tuli ku ssomero abaana nabo ku ssomero babeera mu public holiday. Yes sebo. Ne batagenda mu kirasi. Ne batagenda mu kirasi sebo nzijukira twamachinga nga band ne tugenda ku mikolo ku kisaawe. Kati tutasoma. Gombe nga mwatuyisanga bubi. Public holiday nga musoma. Kuyidi bwe mumala okusala yidi kulyako katono nnyo nga muddamu mu kirasi. Bwe bityo bwe biri ekyo kyoyogeddeko ekyokubeera nga waliwo amasomero agamu tegagala kumanya oba public holiday nakyo kiri ku system yaffe ey'okusoma n'okusomesa. Ye nga yasetinga kalenda ye etambula etyo lwa mbeera ebyokupika abaana kubeera nga bye basoma bingi biyitirivu ate ne babeera nga babapika nga balubirira kimu kuyita bibuuzo. Afuba okulanga tamuwaawo gaapu ewummula ayite ebibuuzo afune first grade essomero lisigale ku top ye kyafa kyokka system eyagala ki kuyita bibuuzo. Nze nyina okukola kyokuyisa omwana n'okuyisa omwana nga bw'ogambye tewali kuwummula nange embeera eyo nagiyitamu wagiyitamuko sebo. Hajati eddembe ly'omukozi olunaku lwaleero abasomesa bakozi. Esebo. Ssentebe wa district y'e Nakaseke yayimiridde n'atugamba nti buli musomesa yagamba nti yenkola gy'ayagala okukolamu okutereeza ebyenjigiriza mu Nakaseke. Simanyi oba y'anaaba asoose okubeera ssentebe oba y'anaaba asoose okutereeza ebyenjigiriza nga bafajiru mande babiddukamu. Mukulu ono agamba nti abasomesa primary balabika abamu baagwa ebibuuzo ayagala baddemu batuule bakole PLE. Kino sikulinyirira ddembe lya muntu kubanga omusomesa ng'oyo singa aba akola ekyo oba n'abimuzzaamu kifuba minisitule n'emuwandiikira n'aganze ngambye amateeka ati tunaagamenyako oyo tumuggyako kiddala. Sebo kuba kulinyirira ddembe lya musomesa naddala nga tekivudde mu policy ya gavumenti. Yes. N'aba local government basobola okukolayo bu bylaws naye nga zirina okubeera nga zikkiriziganya ne ssemateeka nti takola bylaw nga eri yiye nti ataddemu buwaayiro bubwe n'ebirala erina okutambulira ku ssemateeka. Ssemateeka kyagamba na bino bino okutambula kubanga okubeera nga tulina abasomesa kiva ku program nene ya gavumenti. Okubeera nga waliwo abasomesa ba primary abasomesa n'okubeera nga weebali babanga balondebwa ne bayita mu mitendera nga gavumenti bw'ekitaddeko nga babalonda nga balina ebisaanyizo ne bayita mu public service ne bafuna okusomesa ne bafuna ebipande ayita mu system process n'atuuka waatuuse n'atandika okukola. Kiba kitegeeza alina etteeka lyeyayitamu kubanga gavumenti okukiteeka mu nkola eba eteeka mu nkola amateeka ne policy ne plan za gavumenti okutuuka wali nti asomesa aba yayita mu mitendera gavumenti gyetaddeko. Kwegamba fe ababeera nga bamuwa abaana okusomesa tuba tetulinaamu kwemulugunya kwena kubanga gavumenti yemuleese. Kati wewabaawo obuzibu bwonna ng'omukulu bw'agamba nti balabika tebayita biki kiba kiraga nti kiyinza okuba nga bwe kiri nga bamu tebayita naye kiba kyavaawa kiba kyava mu system. Okukigonjoola kiba kyetaaga system eddemu yeetunulemu we baba waliwo ebitatambula bulungi ebiteeke mu nkola nga bwe kyandibadde. Ate n'ekirala abaana okuyita ebibuuzo
tekisinziira ku musomesa yekka. Ebeera ttiimu wabeerawo n'omwana yekka naye participating embeera gy'asomeramu ebikozesa ebitabo byakozesa ensasula kwegamba omwana okuyita obulungi oba abantu okuyita ebigezo kiba kivudde mu bintu binene tosobola kukiteeka ku musomesa yekka. Alina okulwana oba amuyira amazzi oba amukola ki ayita ebibuuzo waliwo abakyenyigiramu abalala si kyomu waliwo abakyeyigiramu n'abaana bennyini kubanga w'oleeta omwana kubanga ne sayansi eraga nti abaana tebabeera ne IQs ezimu woba nga wayingiza ba 3rd grade tosobola kufulumya first class yokanga wayingiza 3rd grade woba olina baana nga cream waleeta buna mukaaga kwegamba ate n'ekirala okubeera nga omukulu ye asobola okulemerako nti ye kyalowoozeza wadde ministry kubanga omukulu oyo mukungu wa gavumenti atambuza programu za gavumenti atambuza plan za gavumenti atambuza ssemateeka mu maaso ate ye n'agamba nti ye tajja kugendera ku ssemateeka kyagamba tajja kugendera ku kitongole ekikulu ekikola ku nsonga gy'agezaako okukwatako si ye department ye naye olw'okuba yakulira district yagamba nti ayina okiyitamu oba amenya amateeka oba tagamenye yajja kikola ate awo kiba kikontana ne buvunaanyizibwa bwa abakulembeze kubanga ekisooka abakulembeze newe babanga bakuba ebirayiro byabwe bawanika ekitabo constitution n'agikwata naga Farida nja kuweereza eggwanga ne constitution ne Bible oba ne Quran kati awo oba totadde mu nkola ebyo ebiri mu ssemateeka gavumenti gyetambuza saawa eyo kitegeeza oba oli ku birala so alinyiridde eddembe ly'abakulu abo kati omukozi gwagamba nti yatatambuza mirimu gye simanyi oba yakola okunoonyereza okumala oba n'ekitongole kwegamba ye engeri gyatuuse ku eyo conclusion yamanyi naye yandibadde afuna okuwabulwa advice baweerawo ba technical advisors kubanga ye mukulembeze abeera afuna technical advice kati technical advice oba ogijjawa oba ogijja mu bakungu kati abakwatagana n'ebya education n'ebyokusomesa kati yo aba tagendera ku bye bayogedde kati awo kiba kikontana ne ssemateeka n'obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze bwe tuli bwe tutyo ddembe lya mukozi lunaku lw'abakozi lwaffe lwakuwumula mu ggwanga lyonna eggwanga lyattu Uganda Hajjat Farida bwe tutunulamu juzi waliwo era ministry simanyi bitongole byaffe oba bibadde ki ministry oba zibadde ki yandivuddeyo oba okulwanirira omuntu juzi minisita w'ebyobulamu yavaayo n'atugamba nti kabaleete abasajja abacuba ba senior doctors okuva e Cuba bayambeko ku malwaliro ga wano ekimu ku kyekalakasa abasawo okuteeka ebikola wansi omwaka ogwo ogwedde kyali nti malwaliro teri bikozesebwa n'obusente bwe babawa bwa munyoto kizaamu maanyi eri omukozi olwaleero nga lunaku lwe nga gwe bakumye $2.5 million z'oyagala baleete siniya bamuwe $5 okole naye obulamu bwaffe tebugenze matigga ekyo nage obulamu bwaffe era buba bugenze matigga sebo kubanga woba oyina tiimu gyokola nayo nga yekalakasiza batadde ebikola wansi oba waliwo ebitagenze bulungi ne bakutuukirira ne bakunyonyola nti sebo olw'ensonga bweziti ne bweziti twandyagadde tukyuseemu ate gwe mu kwanukula n'obeera nga ttiimu eyo togitaddeemu
kitiibwa togiwadde kitiibwa togiwadde first of all totunudde ku nsonga ze bawadde nti abaye tulina kino na kino na kino ku ttebo kye kitutuuzizza tobitunuulidde nkozesa ekigambo kya ttiimu kubanga ttiimu okutambula mu maaso wabaawo okuwuliziganya n'okwogeraganya mwogerezeganya ne muwuliziganya communication awo ne mubanga mutambula kati w'oleetamu omuntu omulala nga bino bye bakusabye tobikolebwako wajja kubaawo obuzibu kubanga ono aba alina okukola n'eno ttiimu eriwo ate nga ebintu olwedde bye beemulugunyako tebikolebwako kijja kuba kizibu obulamu bwaffe bujja kuba bugenze mu matiga ekisooka okuteeka ebikozesa wansi kiri mu mateeka ddembe lyange okuteeka ebikola wansi tewali yakumako muliro ddwaliro tewali yakumako omuliro woodi kwali kuteeka bikosa wansi mu mirembe kwemulugunya tukulaga obutali mumativu bwabwe mu mirembe kati ekyo kiba kiraga nti okwanukulwa kwandibadde kukola ku nsonga ezo ze twemulugunyako naye woba tozikozeeko oba tolaze buvunaanyizibwa oba goodwill political will okugunjula ensonga n'ogonjoola ensonga zonna naye banga tewali buzibu kati of course waliwo okutiisatiisibwa we baali batadde ebikola wansi ne babagamba muddeyo ebintu bwe bityo naye nga gavumenti yo eraga nti teyina ssente ez'okuteeka mu nkola bye beetaaga naye kati wobanga ogambye nti tolina ssente okuteeka mu nkola bye neetaaga ate n'oleeta omuntu okuva ebweru gwowa ssente ezisukka nze zensaba kiba kiraga omutima ogutali mulungi kugonjoola ensonga eziriwo mu ddiiro ssaawa eyo omukungu yagambye nti bajja kukola ku mirimu bannayuganda gye batakolako naye n'ayongerako n'agamba nti amalwaliro agawala tebaagala kugendayo lwaki tebaagala kugendayo osoose n'onoonyereza ensonga lwaki tebaagala kugendayo essebo gwe banaaleeta ye anaagendayo essebo kati kwegamba ensonga zino engeri gye zi unfoldinga kiraga omutima ogutali mulungi gwa kugonjoola nsonga kisigalawo mu kunyigiriza nga tomazeewo obuzibu ate awo wekitera obulamu bwaffe mu matigga kubanga kati waba waddewo ttiimu notagonjoola nsonga ate n'oyongeramu omuntu alinga alaga nti ye abasinga azze ku toopu yammwe ate nga mulina okukola naye emirimu kati awo ekivaamu tomanya kubanga nawuliramu akagambo k'okuba nti bo bajja kukolera buli wamu mu kyalo eyo bagende bwe kiba nga anaatuuka wano nga omusawo wa wano ye bamuganye omuwa ssente n'amulekera emirimu oluzungu lwe lwonna olungi lwazze nalwo anaalwogera jjajja we Bulemeezi jjajja we Bushenyi jjajja we Nyamitanga n'awulira oba tugenda kukosebwa anti kati awo bwe buzibu kubanga waliwo ensonga nyingi ezigenda mu maaso mu mbeera y'eddwaliro ekisooka olwo eyo ensonga ya lulimi kyekimu waliwo ensonga y'ebikozesa ebitaliiyo gy'omusindise kati ye siwa nti yajja kukola miracle wagiyita miracle kwegamba eva ebizibu bibaawo naye engeri gye bigonjoolwamu tetuganye bw'obanga waliwo aweetaagisa okutereeza abakugu nga mu Uganda tebaliimu kiryoke okuleeta abakugu naye ng'abakugu nabo beetaagako sapooti bano bagambye abakugu we bali tebeetaagisa kujja bweru kati waliwo n'ekirala mu poliisi za gavumenti mu pulaani za gavumenti
abasawo betulina e Uganda gavumenti ezenga eva dange bateka kwesira nge promoting science kati Uganda ine ekizibu kinene kya unemployment ebbula ly'emirimu kwegamba gavumenti nayo nakyo ezenga eyagala ewe abannayuganda emirimu babeere nga bakola bulungi kwegamba kiba kikontana ne plan za gavumenti zetulaba nga zibadde zigenda mu maaso nga gavumenti eziteekamu naye okubeera nga nze nkusabye miliyoni 2 ne zitalabika ate n'ofunayo miliyoni 5 awo simanyi program oba priorities za gavumenti oba ombalamu amagezi we ziba zipositionize abakozi kwe kunyiiga kwegamba waliwo n'omukozi okubeera nga okola nobeera nga ofuna motivation kubeera nga ozibwamu amaanyi kubanga abaana abasawo b'e Uganda wadde ebintu bibadde tebitambula bulungi babadde bagezaako nga bwe kisoboka balwana bambi kubanga nze nagendako mu ddwaliro nali mbaddeko mu malwaliro ga gavumenti waliwo mukwano gwange baawe yali akoleeyo nakaseke n'azaalira nakaseke mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo si nnungi naye nga abasawo we bali bagezezaako kyonna kye basobola kati b'otambudde nabo gino emyaka gyonna nga bakola mu mbeera etali nnungi kino ekifaananyi ky'oba obalaze tekiba kirungi tekijja kubawa maanyi okutambuza emirimu mu maaso ate kwegamba kiina n'ekifaananyi kyekiraga ku ngeri gavumenti gyetwalamu abakozi gyetwalamu abakozi gyetwalamu ensonga z'abantu katulabe we binaaba waliwo ekitongolero ekyavaayo nekitulaga nti ebitundu 9 by'abannayuganda bakola emirimu mu buwaze ajja ti nfubutuka eri nentuuka mu kampani lw'okuba nti nnoonyeza omulimu okumala emyaka egyo olugugwako nenyingira bwe ne bangamba kakati ogenda kukola bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nekanjula obbakubira obbaga abaye sijja kudda kansoka embeera y'eno wiiki so tukoleramu eyo embeera bannayuganda balina ekisa ekisobola okutunula mu mukozi oyo agiddemu eyo embeera talina contract oba ndagaano yonna gye musayininze n'omuwa buwi kamera nti yiyo kwata genda mu field leeta ebifaananyi najja mu human rights center nemugaa nti kati genda okole research oyo omukozi omusuubira okubaako n'enkyusa gye bamukyusa kati oyo omukozi ye mukozi gwe tuyita abeera nga babayita vulnerable waliwo okubeera nga embeera ekutadde mu situation gy'otayinza ku negotiatinga kunyigiriza temulinawo budde buteesa gw'oyagala kimu mulimu lwa mbeera gy'oyiseemu embeera gy'oyiseemu ate ekyo kizibu kinene nnyo ku bannayuganda si mu mirimu gyokka naye na mu bintu bingi mu bulamu bwa Uganda mwe tutambulira ate kireflectinga okulemererwa kw'ebimu ku byandibadde bitambuza mu maaso obulamu bw'abantu eddembe ly'abantu bannayuganda kubeera nga tebakyeyagalira mu mbeera nga bwe zandibadde kati omukozi ng'oyo yayagala kimu mulimu kyafa afuna omulimu ebisigadde tabitunuuliddemu lwaki lwakuba oluusi aludde nga tafuna mulimu myaka 2-3 ekyo kiva ku problem enene kizibu kiri ekinene ekya unemployment yava mu famire ya njavu seterina kiryawo yasomera mu injale leero tuition yabuze naye aluubirira okutandikawo eyiye kati ebyo byebimu ku bizibu ebisuula abantu abakozi naddala abakozi mu bizibu bingi kati olw'embeera eyo n'abamu ku bakozesa ne batekinga advantage babeera nga beeyambisa eyo embeera okunyigiriza wajja otya eddembe ly'abantu ate kati awo
negotiation capacity wabeerawo obuzibu nti n'abakozi bennyini babeera batya n'okuvaayo okwogera ebibaluma okuteeka eddoboozi lyabwe waggulu singa wabaawo obuzibu naye kwegamba olw'ebizibu ebingi ekyo kijja kutwala ebbanga ddene kubeera kati ng'abamu waliwo ebitongole ebimu tebakuwa na contract n'obeeraawo emyaka nga togirina naye oli wa ddembe okubeera ng'osaba contract kubanga oweebwa contract kubanga webiragira mu mateeka agaliwo mu mateeka agafuga omukozi olina okubeera ne contract kubanga yeeraga enkolagana yammwe ku mulimu kati bino bye bimu ku bye tugenda okubeera ngaffe ng'abakozi nga bannayuganda okuluubirira okutuukako singa obanga gwe tokituukangako naddala abasinga abali mu informal sector oba emirimu egitali gya office emirimu egitali minene kwegamba ebizibu n'okusoomoozebwa kukyali kw'amaanyi twagala kumaliza puroguramu eno ekisa ettima ebitongole naddala ebisoloozi oba ebiwoza by'omusolo byavuddeyo ne byogera ku nsonga eno era ey'omukozi abakozi kusasulira zino NSSF pay as you earn n'ebirala enkweka naddala gye bakwekamu ebiwandiiko byabwe by'ebitongole byabwe tekikosanze mukozi nti nyinza okukola emyaka 2 nga mu NSSF sirinaayo wadde 10 nga sirina musolo gwe bansasulidde ndi awo bwenti kikosaani kitongole kikikosa oba kikosanze omuntu ng'omuntu kiba kikosanze ng'omuntu kiba kikosa omukozi ate n'ekitongole kiba kimenya mateeka n'ekitongole kiba kimenya mateeka ate waliwo mu worst case scenarios omukozesa ayinza okulaga nti ne ssente z'omusolo ne NSSF azikutoolako naye nga tazituusa kati meaning awo kiba kikosa ne gavumenti eyandibadde esolooza emisolo enkola ya NSSF National Social Security Fund nkola ya gavumenti plan ya gavumenti policy ya gavumenti eba eyamba ffe gwe ng'omuntu kubanga oba oyina keweeterekeddeyo ate jjukira ku NSSF owaayo n'omukozesa n'akwongerezaako mukama wange annyongereza ku ezo z'empaayo bw'empaayo 10% ampeerayo 5 kwegamba singa ekitongole ky'okolera gwe ng'omukozi kiba tekikiteeka mu nkola kiba kikosa gwe ate awo omukozi abakozi bonna bwe bandyagadde okumanya ffe bakiisa batya kino ekya NSSF kubanga kintu kikulu nnyo akagambo kakasemba eri munnayuganda omukozi mu ggwanga lyattu Uganda ffe ng'abakozi namwe abakozi abatambula naffe olwaleero luno olunaku tulukozese okulowooza ku ngeri gye embeera zaffe zitambuzibwamu oluusi ebitatambudde bulungi byandibadde bitambula bitya bulungi ate n'okwongera okumanya kubanga guno gwe mukisa ogumu gavumenti yandibadde etteeka mu nkola okuyigiriza abantu ku bimu ku nsonga enkulu wadde gavumenti eyinza okuba tekitadde mu nkola ffe tuveeyo tukyeteere mu nkola tumanye ate nga n'okuwumulako ffe ng'abakozi naye oluusi okuwumula tubeera nga tukitakinga for granted naye okuwumula kutuyamba okuddamu okubeera nga obeera mupya fresh noza ebirowoozo nobeera fresh Amina tuyanza nnyo tuyanzeege Hajati nange neyanza ssebo bonna batulabire lunaku lwakuwumula ofumbe musini ali ku mmere Amina tuyanzeege bwe tubadde olunaku lwaliro lunaku lw'abakozi lulwo lunaku lwakuwumula mu ggwanga lyonna naye nga weerowoozeeko gwe ng'omukozi nawe mukama wange ndowoozaako kuba nkimanyi ebitongole abasinga obungi muli waka naye lowooza ku mukozi wo buli omu alowooze ku munne gavumenti
baako n'ekyokola kulaba nga tutambula be bataka banzi b'eddembe lyaffe ery'obwebange aba Human Rights Center Uganda. Nze Ibrahim Ali akumata 10 na mpera